Amyoka RDC wemubendekiza ati nkamalirwe amoti asira abantu batatwalira amateeka mu ngalo baleka ofisi ya RDC etambulira mu nsonga z'omukyala akwatiddwa okusalwa n'eziggusa. Guli ku polisi, guli mu kooti, mungule butuuzeewe. Bina byogera mu lukiiko olutudde ku Gomole Kasambya mwe bategeereza omubaka wa pulezidenti we tagenda kulonda singa omukazi Monica Balige taaviira mu kitundu kyabwe. No vote paka ng'amaze kuva ku kitundu. Tujja kulonda singa mutuuze munnaffe tazze. Omukyala Monica alekerawo genda nga yeeyita wa State House. Ye buli muntu gw'alaba alina bw'amuyita. Abatuuze mu Gomole bagamba nti Monica eyeeyita omunene era nga balina abadde maka ag'omukulembeze w'eggwanga yasalawo okubalinnya ku mitwe ng'avuma buli gwasanze akubasaako n'okubasiba nga tewali amugambako nti ne poliisi ya Uganda ekolera wansi we. Waliwo naggaga ali ku kitundu kuno akuba abantu ate ne basiba bo. Era yendooza ye pulezidenti w'e Kasambya. Abantu bakunze emigongo lisiti mwe ziri muno mu bantu n'emmundu zitutunuddeko mu nnyindo mu lisiti mwe bali muno mu bantu bano bennyini abaleekaana. Kino kiddiridde Monica okulumba agayibwa okuba yaliko mujja we birungi Jeni gwe bakazaakira mu mazaayi maka ge amukuba ekyokka wakati mu kwerwanako n'amukuba ekigo ku mukono ssaako n'okumujjako akami Monica yalazinako okumufumita ate ne kamaliza nga kasazanya nannyiniko. Kati bwamukwata ati akambe kano Monica ke yali ayina ke yakola bw'ati ne kasala Monica engalo. Bali balaba bamazaayi okulitawo nasanga bagamba nti balaba Monica yeteesateekako omusale ng'agenda abuuza mujja we nga bamukola akagambo agatayisika mu kamwa. Asangawo abaana bano abato ababuuza maama wamwaliwa taliiwo kyenjeereddewa. Ensonga zino zanjulwa Nambalirwa Catherine ssente w'e Kasambya Ssendo eri RDC olw'abantu ne batama nga tebagala kusirika wadde kuliza ebyogerebwa. Emigumya n'abatanzi obyokwera mu kitundu kino agamba nti batuuka mu ofisi ya DPC bwe bamubuuza ku nsonga z'abakazi bano kyokka DPC n'abavuma n'okubajerega. DPC tusaba mufune ku mpisa nga bw'ogambye ogenda kuyigiriza amateeka nawe yigiriza amateeka osisaidiwo aleme kujereganga abantu. Yajeegula abantu b'e Kasambya bonna nga mutuufu Monica walagawo nti yabawadde dda akasente akakola ki kamala. Bukedde TV etuuseko wa Monica ayogerwako era n'atulaga ekiwundo mujja we kye yamutuusako n'ategeeza nga mamazaayi ekimuluma kuba nti asula mu kisaakaate nga lya nkoko buli lunaku. Ekisaakaate mwosula nze nandibadde nsulamu sikyalya nkoko. Omwami wange wamulogaloga bwe yali agenda okunkuba ejjambiya mu mutwe n'enteekayo omukono. Bw'abuuziddwa ku byogerwako ebyolwo n'agamba ntalina kyabimanyiko era okulwa ne mujja we yali ageze kwonoona ffene obw'embizize. Mu kiseera kino mamazaayi ali mu kkomera. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Abatanzi anyumirwa okulaba